So by insisting on these issues, I'm doing my job, and I will not stop. If anything, I'll take it a notch higher. Because I think they want to frustrate me so that I keep quiet, and they keep cutting their deals in the Parliamentary Commission. I'll not keep quiet, because I'm not a member of the Commission at the wish of anybody. None of those people on the Commission invited me there. None of them. I'm sure if they were to cast a vote, all of them would vote and say, you should cease being a member of the Commission. But unfortunately, they don't have those powers. So I am there, and I am there to stay, and I will demand for my space in that commission, because I'm there on behalf of the people of Uganda. And these questions that I ask them on behalf of the people of Uganda. That's why I'll not keep quiet. Alright, awo nyina tugenda kubanga tutandikira oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango tuwuliriza. Gwatana tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otwegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliza. Yes, Joel Ssenyonyi asinzidde mu ofisi ye n'agera maaso n'okulabula pa parliamentary committee mu commission abagambye nti nno ekifo mu parliamentary committee ayinamu ekifo era tagenda kubanga yesigaliza okwogera ebyo byateekeddwa okwogera. Ayina okugenda mu maaso n'okubuuza ebibuuzo byateekeddwa okubuuzibwa. Kuba ebibuuzo by'abuuza abibuuza ku bannayuganda, ku bantu abamusindika mu parliamenti. N'agamba nti nno baagala omumusirisa bagende mu maaso n'okukatinga ddiru zaabwe ze baagala okukatinga mu parliamentary commission. Ensonga waaki bamwewala nti engeri gye bali nti nno tebalina buyinza no authority kubanga basalawo okubeera kwe mu komiti agenda sigala nga akola omulimu gwe kubanga kye kyamutwazaayo. Age singa balina obuyinza, singa bamulonda dda okuvaamu, naye olw'okuba nti tebalina buyinza ate nga alina okubeerayo okukiikirira abantu, y'ensonga lwaki alina okugenda mu maaso n'okutuukiriza emirimu gye nga ye memba mu parliamentary committee eyo. Joel Ssenyonyi jjukira ono ye leader of opposition ate le spokesperson wa National Unity Platform. Jjukira nti nobadde Kawanango ne parliamentary committee okuva nti Joel Ssenyonyi akuritisayizinga nnyo ku amendments ze bagenda maaso n'okukola mu komiti eyo. Mulimu ebirumira bingi kati so bagezaako okubanga batuuza meetings zino ebiseera ebisinga nga tebamu-includinze, tebamuyise. Ekintu ekyebuuzisa lwaki ate leader of opposition ali kakiiko aba tayitibwa mu meeting eziba zigenda maaso mu komiti. Kati Joel Ssenyonyi kyabadde yeemulugunyamu nga bagamba nti nno abuuza ebibuuzo bingi. Agambye nti nno yakongera maaso n'okubanga mbabuuza kubanga kye kyantwazaayo, kubanga abantu be abamulonda alina okubuuza ebibuuzo ku behalf yaabwe. Olowooza otya ku nsonga eno gwe mukwano gwange? Nkwanirizaako nnyo mu comment section naye nga oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango otuwuliriza. Mwe abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo, mwe bali kwekuumira ku mayingo gano. Mbaagala nnyo baganda bange era nga mweraba. Yes, oli ku Yugi Update TV ko sinzira okubanga otuwuliriza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwane Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu
ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobola okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobola okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.